ngenda kajja ku mboozi eri ka video akatrending ku social media akalaze step mother aveyo jinja iyo tukoze bubi nga tujjeeyo eyabadde atulugunya omwana wa mujjawe mwana myaka ena omwana ono ka video kalaga neighbor ke yakwata ke yakutwala ku police kalaga omwana yakola pupo ina namugamba ojja mmulya era namumulisa bakazi mwe babazaala lwakumeka tulina nno bye tutogedde ku bino mulaba ebintu ebimu bye twogera wano tubiddamu buzzi because biba nabyo bikoze eki bukomyewo nolaba olinamukola kinamukola nolowooza banne omuntu afunyemu ekyokuyiga tebikoma wano bibeera ku TV zonna ez'enjawulo obikola kuti oli ne bamusiba oli ne bamukola ki n'ogamba bannange kirabika oli waliwo tulina kye tuyizeemu naye we bijja nga biddawo tumanya nti statement kwefu gyatera okukozesa nti ebiriwo byali birina otusomesa byaliwo birina okuba nga birina kye bituyigiriza naye being it we are human beings still tukola ebintu ebyaleeta ensi eno zikirira ne tuddamu ne tubikola so naffe ababyogerako tetujja lekeraawo naye leero mukama kyenjogedde okwogerako it is a point of discussion gye nali personally nakeera ku makya ne ngicreatinga abanvuma obusiru ne babunvuma mwali bayitirivu nnyo naye it is an honest opinion gye nagamba manya bantu baagala bituufu baagala nnyo okwenya okubikkiriza osiigako akazibu noyogera ekituufu ovumibwa kubanga abantu muli bannanfuusi muli babi nnyo amazima temugaagala bwe tubeera nga tudeetinga ne Seimo musaawe yeya okwekwana eyo buli omu asuubiza munne mwogera bingi naye ate era wadde nga ebiseera ebisinga ebintu ebisinga obbeezaawo abantu bulimba naye mulimu ebintu bye tulina okuvayo ne twogerako nga ggwe bw'otyo bw'owulira bw'otyo bw'okifiiringa post eyo gye nateeka ku social media nasooka gyogera no mukasukaali but nakyogera kati nengera ku social media nengiteekako ne ŋŋamba omwana gwensanze n'omusajja ndera Seimo nezjewo nekusanga neddiraniwo era bwe musangawo saagala ku kiri nyina wabataliwo nina omwana wange njagala beera naye mulera singamba nawe nga tuli mu bufumbo n'ogenda n'ozaala omwana omulala nze hafi sirera omwana oyo asigale ewa nyina oba god forbid waliwo obuzibu wabaddewo taliiwo nyina alina baganda balina famire ye alina jjajjaawe balerera eyo one nempa ensonga zange obujja buluma nze okulaba ku mwana awo nga bba wange yakaya ku makyana erika munumba n'agenda n'ayenda olabirawo emikolo n'embaga ku saa 10 weebale nnyo results ne zibeera awo kiyinza obutampisa bulungi so ekyo kyonna simanyi ekiyinza okumpisa obulungi kiyinza okundeetera okwagala okuliisa omwana oli pupuwe nkyewala from day one obuzibu bwonna buyinza okunviirako n'okubamu akafaananyi nga bbaawo akuleseewo alina nnyina basindawa omwana wuuno ebyo byonna byonna binandeetera okufuna obwo obujja n'omutima omubi omwana ono ekinamummisa emmere akyewaza ensinga n'ensaba kintu kimu tuyiga okubeera honest bakyala mmwe mulimba n'ofumbirwa Seimo bw'ati n'omugamba olwokubanga oyagala omukutulako oli omukyala gwe yasooka ozzaala n'omwana muleete wano mukwano zamba naye njagala nja mulera ngenda kwagalira abaana musajja gwo akamala okugamba nti njagala abaana muba muli mummotoka eraba ekyana bwe kyekaabya kati oli gwavumye gwatalina gwamanyiiko ekyana kyonna kyafu kijjudde eminyira omuntu ate nammwe abasajja bambi simanyi because oba olina ensonga gy'oyagala okuggusa mubeere nnyo kiini mwegendereze ate naffe abaleka abaana omuntu afuddeyo atalina kusalawo kuba n'omuntu ali mu kkomera ogamba maama wo oba muganda wo n'omugamba mwana wange mujjeeyo abasajja balina teeke ze basobola okukola ebyo byonna byebintu ebisobola oleeta embeera omwana okubeera nga abeera n'atamuzaala omusajja n'agamba bw'ofuluma n'ogenda n'abaana bange siribaweerera siribalabirira now that is when you're supposed to sit n'omugamba nedda abaana kambalabye abaana nkambeere nabo naye tuwa obuyambi omwana mbadde saagala oli atamuzaala amukuze kubanga omusajja asobola okukulemesa okugenda n'abaana bo nabyo tubiwulidde but there is family involved buli kimu ekisoboka mu kinvolvinge omwana w'omwererere omwana w'ozunge naye bannange tubirabye tubiwulidde tukooye abakyala mubeere honest open up bw'oba toyagala kulera mwana omusajja mugamba ekyamazima
nze omutima gwange nga bwe nguwulira sijja sobola bbeera na mwana wo ate sinti kati oyo omusajja yeerowooze akwetaaga oba takwetaaga kuba mukwano ojja kugenda opretending nti okulokwange oyagala omusajja olere omwana agenda kusparkinga akantu katono nnyo we kati omukuba ogulawo ku mutwe oba omukuba oguyinja ku mutwe omwana w'omukazi afe bakusibe eruzira ebbanga lyonna naye nga singa wayogera amazima ebyo byonna tebyandibaddewo naye mukwano nze nja kuwa emirembe omutima omubi tegwogereki kati mulimu mulimu ebintu byebigambo tusobola okukozesa nze nno munnange nina obujja tebukoma kumugjawo obujja bubeera ne ku mwana azaaliddwa naye nze nja kuwa emirembe osobola okukola ssente ate njagala mbabuulire abantu abatabonyabonyezza baana babakyala balala sinno bo tebalina bujja obujja buzaale butuli mu musaayi twazaalibwa nabo olaba nze omwana abeera muto n'omuzzaako muganda we n'amusunaasuna so obujja buli nakyo lwakuba busiŋŋana n'abalala bamanyi engeri gye babukontrolinga kubanga naawe wenyini waliwo muwadde pupu tumuvumirira nnoyo nnyo nno ne naawe ajja nga waka waliwo maidi ng'omwana tomulabako tolina kyomugamba tolina kyomunyega naawe toli safe nnyo kubanga toli ntaki naye kale ekibuuzo singa mufunayo olunaku ne mukwatagana ng'oli waka nga wali awo kasati maidi wali anakirabirira omwana oyo muliise bulungi mwambaze bulungi nga byonna abikola bulungi nnyo and you're not being a mother just oli awo pretending ekibuuzo singa ofunayo olunaku lwolina okubeera maama kiki ogenda okukola era n'abalala gye bali because omwana siwuwe omwana n'alaluka abakazi baleza abana abajjaabwe ne babalalukako tali mutuuza n'amubuulirirako namugamba omwana omuwala yeeyisa bw'ati oba omwana omulenzi akola bw'ati kye bayita okukotoggera n'amukotoggera ate oba ettima liri erigamba bwe nnaamugambako ne bagamba mubonyaabonya bwe nnaamugambako ne bagamba mugambyeko bw'oba toolere mukyala munnange kyogererewo from day one tolera teri agenda kusiba migwa teri agenda kusitwala ku poliisi ti omukazi yaganolera omwana wa mujjawe bakuyita ow'omutima omubi nga tebalina byakulabirako thank you wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe